Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero njagadde tutunuulire eddagala lye bayita muwugula. Waliwo eyambuuzizza nti muwugula ono mukozesa ntya okumpugula ebyo bye saagala bintuukeko. Gwe yabuuzizza njagadde nkuddemu nammwe abali ku Kyayiti mwongere okutegeera muwugula enkozesa gy'olina omukozesaamu. Muwugula bw'atyo bw'omulaba bw'atyo bw'afaanana. Namuteekayokko gy'ali wansi ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala gy'ali. Kati muwugula ono njagadde nnyonnyola ono yabuuzizza osobola omukozesa bulungi nnyo okuyamba okuwugula ebyo ebitali birungi, okugeza ng'obadde otambula lugendo olinako w'olaga kwegga mu bintu eby'enjawulo. Muwugula mulungi nnyo. Muwugula ly'eddagala eryemalirira mu kujjanjaba oba okukola ekyo ky'oyagala akkolere. Ekirala muwugula mulungi nnyo omukozesa ng'obadde olinako olugendo ly'olaga. Muwugula oyo osobola omukozesa bulungi nnyo n'akuyamba ku nsonga ezo n'otambula bulungi mu kkubo. Omukozesa otya? Osobola okuddira muwugula n'ofuna obusigo bwa muwugula, obusigo obwo bw'olaba obwo n'obugatta n'ebikoola n'obikaliza wamu. Obwo bwe mpita obusigo obwo. Obigatta wamu n'obikaza byonna wamu, bw'omala n'obisekula bulungi nnyo n'oggyamu pawuda oba gye bayita ensaano n'ogigatta mu kizigo. Ekizigo nga tekiriimu ddagala lyonna okugeza nga tip-top, kadikola bulungi nnyo. Ogattamu ensaano eyo ya muwugula. Kati buli w'obeera olinako w'olaga osobola ogyesiigako mu maaso, ku mikono, mu magulu wonna. Osobola ogyesiiga omubiri gwonna. Eyo ensaano ng'ogitadde mu bizigo, akazigo ako ko weesiigako ng'ogenda kutambula, kiba kijja kukuyamba okuwona ebyo ebyandibadde bikutuukako nga weesiize ku kazigo k'otaddemu ensaano ya muwugula. Osobola okuddira akasigo ako k'olaba obusigo n'obuteeka enkoto n'oyogera ky'oyagala okugeza. Osobola okugamba nti muwugula njagala ompugulire omwami wange ono aleme kunkuba. Obuteeka enkoto bukola bulungi nnyo. Obuteeka enkoto n'oyogera ky'oyagala mu ngeri yonna buba bujja kukuyamba ku nsonga eyo. Ekirala osobola okuyenga ebikoola bya muwugula bulungi nnyo. Oteekamu byonna n'ensigo zaamu n'oyenga n'onaabako. Naddala ng'obadde olinako gy'olaga, kiba kijja kukuyamba abajja kuwugula ebyo byandibadde bikutuukako. Osobola okuyenga mu bbaafu bulungi ne weeyiira n'onaabako, oba n'omuteeka mu bizigo nga bwe nkugambye. Bw'oba ogenda kutambula ne weesiga ku bizigo ebyo, kijja kuba kirungi nnyo. Muwugula mulungi nnyo, yeemalirira. Bwe kityo bwe kiri. Gwe yabadde abuuza ndowooza okitegedde bulungi nnyo. Osobola omunaabako ng'olinako gy'olaga, omunaaba omubiri gwonna n'ogenda gy'olaga. Osooka n'onaaba bulungi nnyo n'otukula. Kati ye gw'osembyayo n'omuyengera mu mazzi yekka mu bbaafu n'oweeyiirako. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Muwugula aba ajja kukuyamba. Kijja kuba kikuyamba gwe yabadde abuuza ku nsonga eyo eya muwugula. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.